Gombola ya Musale Busukuma mu ssaza ly'e Kyaddondo awuumye ng'Obuganda bujaguza ameefuga ag'omulundi ogw'enkaaga mu esatu nga luno Kabaka yasiima ne lufuulibwa olunaku olwa bulungibwansi. Ku ssaawa 4 ez'okumakya Kamalabyonna atuuse wakati mu mizira okuva mu bantu ba Kabaka nga yaniriziddwa Minisita wa gavumenti z'ebitundu mu Bwakabaka Joseph Kawuki kw'ossa ne Minisita wa Bulungibwansi Mariam Mayanja Nassejje ng'olutuuse asoose kuggulawo mayiro ya bulungibwansi. Oluvannyuma asimbye omuti ku mbuga y'eggombolola ng'akabonero ak'okukuuma butonde bwansi. Omukolo guno gwetabiddwako bakatikkiro abaawummula okuli Dan Muli ne Joseph Mulyanya Mulise Mwogerere. Mu balala ababaddeko abaami ba Kabaka abakulembera amasaza ag'enjawulo, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okwossa n'abalala. Eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lya 2 Edward Kiwanuka Ssekandi n'etalutumidde mwana. Twanize Vice President Honorable Edward Kiwanuka Ssekandi. Mu bubaka bwe obusomeddwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II alagidde Obuganda obuteetuulako wabula banyiikize enkola ya bulungibwansi. Olunaku olwaleero lutujjukiza omusingi ogw'amaanyi okutambuzibwa ennono zaffe omwoyo gwa bulungibwansi era gutuyigiriza okubeera abakozi, okwagalana wamu n'okukolaganira awamu tukuze eggwanga lyaffe. Bulungibwansi abayigiriza okuba n'obuvunaanyizibwa mu bitundu byammwe gye mubeera saako n'okukolera awamu. Kabaka era akalaatidde abavubuka okwettanira enkola y'omutimbagano nga bagikolerako ebyo ebisobola okubakulaakulanya. Akkiriza abantu ba Buganda mwenna okussa essira ku bulungibwansi, okutumbula obukulembeze bw'ebitundu era n'okukozesa tekinologiya mu ngeri esobola okuzimba Buganda ejjudde obumu n'enkulaakulana. Charles Peter Mayiga akalaatidde abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze okusoosowaza ensonga z'Obuganda nga bafunye obuvunaanyizibwa. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza ly'e Kyaddondo Kago Ahmed Magandazi alambise ebimu ku bitunuuliddwa okukolebwa nga bigendereddwamu okwongera ku nkulaakulana y'Obwakabaka. Tuze Kyaddondo abasesa baatuwadde obubonero bwe bajjeeyo. Katugaaka tugendeko Kasangati ne Nabweru. Bwe twasanga ngange ebikoleddwa mu ggombolola ezo kaddala bituukana n'abasazi n'abeekenneenye okuva embuga bye basaze, obubonero bwabwe nga tubutwala bukolokolo. Bwe twesanganga ng'ebikoleddwa bibulamu bya kiboggwe nga tugenda mu kannakubala nga tunoonya omuzungu kyayita percentage error. Bannabyabufuzi nga bakulembeddwamu omubaka omukyalo owa disitulikiti y'e Wakiso baloopedde Kamalabyonna ebikolwa eby'okulinyirira eddembe ly'obuntu ebikyasa entakera. Abamu ku baana ba Wakiso be tutamanyi gye bali ng'omuli John Bosco Kibalama, twebuuza bwe baba nga battibwa batulage ku malaalo, bwe nga bagenda bweru bajje batulageko ku bannayuganda abo tumanye tukakkane emitima. Naye tusabiragana okubonyaabonya okwo kwonna kuggweewo, Uganda ebeere nga Uganda nsi eyeetengeredde mu buli kimu nga ne mu demokarasiya wa mirembe. Emikolo gy'omwaka guno gitambuliziddwa ku mulamwa gw'okunyikiza bulungibwansi n'obukulembeze bw'ebitundu nga twettanira tekinologiya mu bavubuka okusobola okuzza Buganda ku ntikko. Brian Kiberu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.